baddest vocalist Uncle Bruno Chigundo aka Bruno K awadde ensonga lwaki omusajja agwanidde okuba nti awasa n'okuba nti abeera ne munnamawulire ate nga TV presenter omukyala omubalagavu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe. Webula kuba nti otambula naffe, webula kuba nti otwagala, webula kuba nti eva ojja wano n'ogamba nti ntambi kimusona Malonech bwe yayaze abeera nti agala kutuusaako n'olwekyo yes nkwebaza nnyo okuba nti onondayo mu bangi however much n'abantu abakola emirimu gimu gye tukola ng'obeera wano n'ogamba nti kimusoyo bw'aleeta nange nsobola okuba nti zijjawo n'entwalako ewange yes ng'oneesiga big up Yusuf bannange mbaagala nnyo mikwano okubeera mu bizinesi emu si bulabe ngenda kutumirako buli kyali wange Uncle Rokan Media nkutumiddeko Rokan David wa Rokan Media nkutumiddeko Morgan MC owa MMTV ogamba otya Uncle omusawo tinta owaleero luno yes nawe nkutumiddeko n'abantu abalala mwenna kugamba nti okubeera mu bizinesi yemu tekitufuula balabe so nolwekyo tulina okuba nti tweyagala mpola mpola ennaku z'omwezi 10 munnayuganda yenna mpuliriza King of the East agenda kuba nti Adamu atuteera vidiyo empya emanyikiddwa nga Anyoyo anda kama Ivan Management ennaku z'omwezi genda kubeera nti 10 nga 10 pasi anaba nti agitanga ngenda tutwala mukisa kutumirako kyali wange Promise Kenzo yes nkutumiddeko mukwano gwange Nadia Ali nawe nkutumiddeko Katongole Julio nkutumiddeko yes ne Rauma nawe nkutumiddeko Aido gambo tya bebe Rita ne Ruth nkutumiddeko Ruth yangamba bambi nse ndio munyankole mbera Saudi Arabia nkuwuliriza ne mukwano wa Promise Kenzo pick up on yourself nkutumiddeko Ruth nkuwagala nnyo nawe nakulwalero munzikirize nsale ntandika okuba nti ngenda ku nsonga nzanjule mpola mpola genda ku Facebook teka mu Ntambi Jimso ne social media so okuba nti following social media endala naye nga ate ku Instagram constant Ntambi Jimso 5 bambi genda ku Instagram yange followingeko tandika okuba nti tukwata ensonga kanabwala now Bruno K afuddeyo nawe ensonga ze lwaki mukyala mukulu omubalagavu ennyo Farida Nakazibwe oba oliawo yes alina omusajja omutuufu era nga alina kwagala musajja nga Bruno K nawe ffenna tukimanyi nti omuyimbi Uncle Bruno Chigundo abasinga bwe muyita Bruno K bambi omwana oyo wampisa mukakamu omuvubuka oyo ffenna tukimanyi nti ennaku zino bapepeya oba ali mu mukwano omuzibu ne Hajjati nga simulala bamuyita Mami Farida Nakazibwe buli lwendaba ennaku zino Bruno wetogeera newali yes newali we bayita ennaku labi yavaawo musajja mukulu oyo ennaku zino abeera kyanje kikulaga nti level yali nnya mpola mpola now ffenna tukimanyi nti oba oliawo waliwo amalweka gatambula nti yes nti bano ababiri omuyimbi kukata ne munnamawulire bali mu mukwano ate nga oba oliawo ne professional ya Bruno K munnamawulire akola nnyo ebya sports ayagala nnyo sports oyo omusajja so nolwekyo yali munnamawulire era nga munnamawulire by professional ate nga muyimbi avuddeyo naawe ensonga ze lwaki mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe yalonda omusajja omutuufu era nga omusajja ono yes gwasaanidde okuba nti abeera naye emirembe n'emirembe bangi tujjuke nti Farida maso nokuba nti afunako abasajja ab'enjawulo afunye ab'ebitiibwa abakola mu ofiisi za president ne bamumenya omutima bamuzaddemu abaana naye ng'ate amakuluuziro afunye abasajja abakola ebweru abakubeeteeyo naye ng'ate tebalina kye bamukoledde afunye abasajja abasuubuzi aba businessman n'abasigaddeyo naye ng'ate omukyalo ono agenze mu maaso nokuba nti amenyebwa omutima kati we twogerera omukyalo ono yafuna omusajja omuddongo oba oliawo abantu abasinga bagamba nti ba celebrity oba abayimbi tebesiga kuba nti ogwa nabo mu mukwano oba oliawo ebituufu byo bisigala bituufu naye era tulaba nti best couple power couple ekyasiza okuba nti yogerwako mu Uganda ya muyimbi Kyagulanyi amanyikiddwa nga Bobi Wine ne mukyala wamanyikiddwa nga Babi Itungo Kyagulanyi kikulaga nti omuntu yenna ali serious abeera serious era nga siteka nti omuyimbi alina kubeera mwezi muti buli muyimbi muyaye n'ebisigaddewo bwe bityo nti omuyimbi tabeera kuna magezi
nsuubira basita ennaku zino ffenna abantu abasinga balongooka kizibu nnyo okuba nti osanga omusajja ono n'oli anaiza so wetwogerera Farida Nakazibe yageza kuba businessman nebigaana nagezaako kwabo simanya ba Moses Sigongo simanya nkolamu omwenyarem simanya electoral commission nebigaana n'oli awo nafunako bannamawulire abali mupikira nebigaana kati nafuna Olenze Mboko Fire yes Bruno K ne lumuyingira system era nga emirimu girukola bulungi. Now Bruno K avudde n'agamba lwaki Farida alina okuba nti amwesiga n'okuba nti amuwa omutima n'okuba nti atambula naye wankuba hitmaker yes wankuba hitmaker avudde n'agamba nti ekisooka he was raised by a single mother. Single mother kitegeeza nti yakula ne mama we yekka. Buli muntu yenna akula ne mama we abako ne byayiga ebintu ebitonotono. Jjukira buli musajja buli muvubuka buli musajja yenna nga wakula ne mama wo obako n'ebintu byogenda ng'olaba obako n'ebintu byoteka mu mutima n'otekayo n'ogamba nti bambi mukyala wange nsagala bamukole bino. Bangi bataata baliewo banyiiza bataata babeere ne basuula obuvunanyizibwa bakadde baffe ne basobola okuba nti batubeererawo. Bataata baffe mugenda ne mwenda ebbali ne mufuna abakyala abalala ne musuulawo obuvunanyizibwa. Abaana bo ne batandika okuba nti babonaabona abaana ne batandika okuba nti basabiriza abaana ne basigala okuba nti babeera ku nguudo abaana ne babeeraawo abaana abali badde abalungi abaana ne batandika okuba nti bafuuka bamalaya abavubuka ne batandika okuba nti bafuuka babiri. Reason being nti taata teyali wavunanyizibwa. Naawe omuvubuka yenna nga yarezingibwa single mother nga Bruno K nga Jimso abantu abo ffenna tuba banjawulo nti bwobanga olezingibwa single mother omanya ekitiibwa omukyala yenna kyetaaga mu nsi. Omukyala talina kuba nti atutuuzibwa era nga Bruno kagamba nti talina nsonga lwaki atuntuza Farida Nakazibe. Omukyala talina kuba nti aboggolerwa. Omukyala olina okuba nti omukwata ng'omukyala. Ekitonde ekikyala bambi kirina omutima omugonvu gugonna nga ppamba. Ekitonde ekikyala kifaayo kimanya okulabirira abaana kimanya okuba nti kibudaabuda omusajja kimanya okuba nti eva kyesonyiwa ebintu ebimu. Ensonga lwaki Bruno K agamba nti Farida alina okubeera ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno, it is because ono omuvubuka yarezingibwa wonde gwe bayita single mother. Bruno agamba nti ye enjogera ye ne Farida ematalinga bw'aba ayogera naye tamuyisaamu maaso. Bw'aba ayogera naye ayogera nga musajja mukkakkamu ate mu kitiibwa ekyawaggulu. Ekitonde ekikyala kyonna mu nsi yonna kyetaaga kitiibwa. Bambi kanyabo ne bw'obanga okasinga ssente kanyabaako ne bw'obanga kavaawa kanyabaako ne bw'obanga okasinga buli kimu ng'oli wa ttabbu. Bambi ye mukyalawo. Omukyala oyo yogera naye mu bukkakkamu. Omukyala oyo tomuyisa bubi. Omukyala oyo muwe ekitiibwa kye. Bwekakubuuza bambi kaddemu nga bw'olina okukaddamu. Bambi omukyala oyo tetuganya okunyiga kubirawo naye ng'ate omukyala asigala mukyala. Akanyabo ke kakulinda kakera ku makya ne kakubuuza ne kakugolera engoye z'ogenda okwambala gwe n'okwaniramu abakyala abalala. Akenyaba ke kakwoleza empale ezo zotuza wansi ke kakufumbira emmere ke kakulabirira ke kakubuuza oba walidde oba okoze. So n'olwekyo enjogera ematalinga. Bruno agamba nti Farida alina okubeera naye because Bruno amanyi engeri gy'ayogera n'omukyala. Ekisooka musajja muyonjo ate mulungi. Ekirala musajja wa mpisa. Ekirala yes afaayo. Bruno agamba nti ali caring. Ffenna tukimanyi nti omusajja yenna nga yakula ne maama we bamama batuwanga keeya ez'enjawulo. Bamama abo batwala ekiseera nakucaring nakuwa ekyemisana nakuwa ekyeggulo nakugolererako nakuwa kasente nakukola biki. So n'olwekyo single mother ffe ffenna ababeeranga awo twala bamama baffe bayitangamu. So buli lw'okiraba oba oli awo oyagala omukyala gw'ofunye otandika okuba nti feeling so special. Bambi gwe chaliwa ngaliyo ngenda kusaba ng'olina omwana w'abaani gwe oyagala okuba nti ozanyirako. Bambi nkwegayidde tomenya mutima. Omwana oyo agwana ebintu ebirungi. Omwana oyo agwanidde okuweebwa omukwano ogujjudde. Bambi muyise nga princess muyise nga queen muyise bulungi kubanga bye bagomera benje. However much n'ennaku zino abakyala mwagira maaso n'okuba nti musiwuka empisa mulina ejjogo n'akamanyiiro. Omwana w'abandi omusajja
Twitter bw'omufuna sooka obeere nti omulabirira bambi mufeeko tomulumya ebintu by'obwenzi tebikola ebintu by'okwenyigira tebikola ebintu by'okulowooza nti gwasinga tebikola mu mukwano oba oli mugagga oba oli mwavu oba oli munene oba oli mutono mwena mubeera kintu kyekimu mwera mwenkanankana ensonga lwaki wamulondayo mu bangi nafuuka namba emuwo bangi bafuuse bannekyewombekedde bangi bafudde nga balisinga abasajja abali eyo lwa buteewanga na kitiibwa mu bufumbo bambi ngenda basaba bakyali bange mwenna tutandika okuba ntuwe ebitiibwa n'okuba ntwesigangana mu relationships ez'enjawulo mampita ntambiti musona manwekibe Maxwell Junior big up on yourself wherever you are gwe ampuliriza Nadia Allen nkutumiddeko Promise Kenzo Kabiebe nkutumiddeko Ruth Munyankoledde all the way from Mbalane Ngoli Saudi Arabia big up on yourself ngenda twala omukisa guno kuba nti ntumirako kyali wange amanyikiddwa nga Aida Rita Kais ku TikTok nkutumiddeko big up on yourself ne Rachel nkutumiddeko Celia I salute you big up on yourself see you next time mampita ntambi chimso